nga tuli wano ku mboozi y'abannaffe okuvaako mu kisawo kya Kadongo Kamawulire tugafunye olunaku lwaleero amakya g'olunaku olwaleero omukulu DJ Kikofiira oba gwe bayita Kawuki Ronald abamutegeera obulungi yakulira ekibiina kya Kadongo Kamu bakiyita Kadongo Kamu Music Theatre Association oba kye bayita Kamuta. Ekyo nno ky'ekibiina ekigatta abayimbi bonna bw'oba oli muyimbi wa Kadongo Kamu nga tokiriimu oyinza okuba wakola ensobi olina okuba ate ng'okinoonyaako. Kati mu mbeera nga bwetambudde DJ Kikofiira avuddeyo n'obubaka bw'ataddeyo ng'obubaka abuweerezzaako bonna abakwasaganya abayimbi abawuma abaweerezzaako Kalicho Forum aba union bonna asobodde okuba ate nga abaweereza obubaka okugoba omuyimbi gwe bayita Kayiza Siraje oba gwe bayita Omusulumbi. Omuyimbi wa Kadongo Kamu ennyimba naye asobodde okuba ate nga zikubira ddala ebbanga. Omukulu ono DJ Kikofiira ategeeza agamba nti omukulu ono empisa gye yeeyisizaamu okuyisaamu abakulu amaaso mu kibiina kya Kadongo Kamu bamusobodde okuba ate nga bamugobye obutaddamu kuyimba obutaddamu kuyimba oba okwefaananizaako nti muyimbi wa Kadongo Kamu. Kati mu Kadongo Kamu bamuzaalukuse mu Kadongo Kamu bannange. DJ Kikofiira yayingiza abantu okuyimba. Omukulu DJ Kikofiira obubaka bwe buno n'omukulu ono yennyini gwe bagobye mufunyeeko wano nga bannange Kadongo Kamu waffe omuyimbi DJ Kikofiira obubaka bwe buno. Mutya mikono gyange abayimbi mwenna mu Uganda gye musinziira okuba twebaza emirimu gyonna gye mukola. Matuufu nze Kawuki Ronald agakola ssente DJ Kikofiira. Nze President General w'abayimbi ba Kadongo Kamu Uganda yonna. Ab'emikwano abategesi n'abayimbi mutegeezebwa nti omuyimbi adde yeeyita Kayiza Siraje nga wa Kadongo Kamu takyali wa Kadongo Kamu okuva leero. Ayimiriziddwamu olw'ebigambibwa nti asiwuuse empisa ekisusse mulundi ogutali gumu ebituuse n'okuba nti waliwo okutiisatiisa okw'enjawulo kwateeka mu bayimbi banne kw'ossa n'obulumi obw'enjawulo etajja kwogera nnyo. Ensonga ezo zimuvunaanyizibwa era zimuyimirizisizza olukiiko oluddukanya abayimbi ba Kadongo Kamu Uganda. Okitegedde ono yakulira abayimbi ba Kadongo Kamu mu Uganda oyinza okugamba ayogedde ngaani y'abakulira obubaka buno akyabuwa. Ayimiriziddwa ekiseera ekitali kigere paka lw'anamaliriza ensonga zeezo abayimbi abalala timuteekeddwa kwegattako naye n'akamu mu bivvulu. Tomutimba atakutimba kubanga akyalina ensonga z'alina okumaliriza. Tuweerezaako ebbaluwa abakulembeze b'abayimbi mu Uganda ab'enjawulo nga Uganda Musician Association WUMA, Cultural Forum, UNCC ne Union ne Operation OWC Operation Wealth Creation nabo ebbaluwa etuuse. Kale nno tosaanidde kuyimirira naye mulimu gwonna gwa kuyimba. So taweereddwa kuyimba asobola okugenda mu maaso n'okuyimba ebintu bye naye tateekeddwa kwetaba mu shows wonna nga zirimu abayimbi ba Kadongo Kamu. Aya basi ategekezize DJ Kikofiira bw'asobodde okuba ate ng'aleeta obubaka obwo n'agamba nti omukulu bamufuumudde mu Kadongo Kamu kuba bamutegeeza taddamu okwesembereza abayimbi ba Kadongo Kamu ne stage eriko abayimbi ba Kadongo Kamu agende mbayimba abayimba karaoke abayimba laga ayimbe abayimba bandi. Omukulu Kayiza Siraje ono gwe boogerako Omusulumbi njogeddeko naye ategeeza obuzibu buva kutya obuzibu bafuna ssente biliyoni namba ne miliyoni 8 eza Kadongo Kamu. Obuzibu buva ono nno omukulu sooka owulire ye bw'agamba ensonga ze. Kikofiira yejingire ku mulala. Kikofiira nze mukyalenjinga nga mukulembera bapukami Uganda yonna okumala emyaka 2 naye ng'ebitusomoza nga bapukami tenga tebiziraki bagenda ne bafuna akawumbi kamu mu miliyoni 8 bapukamingi ne yabawa siringi emitwalo 10 ate bawaako bapukamingi 50. Kakati ebintu ebifaana bwe bityo nti imero ennamba eyakamuta erinako omusajja mukujjukujju ye mu birusimaati yagiduumira n'ateekako bino esente ne bazibisabayo ku bwa Kadongo Kamu nga mu birusimaati azisabidde tunesempijja wasabira Kikofiira kati ekigendererwa ekigasa ekisiibo nze byemmanja nti wakyali kibiina kikola tulina woofiisi eteriimu yadde ekintu kikozesebwa nga kya Kadongo Kamu. Okitegedde omukulu ye bw'ategeeza
agamba ono yakulira abayimbi bakadongo kamu abapukamingi era ategeeza agamba nti omukulu Kikoofiira amusomooza ku nsonga eri emu baafuna ssente naye woofiisi tewaliyo wadde na studio gye baali bakoze nti abayimbi bakadongo kamu oba oliawo ssente ze baafuna abayimbi bakadongo kamu bayinza okuyimbirawo oba nga bafune vidiyo abayinza obakwatira vidiyo nga zivudde mu ssente ze baabawa ez'akadongo kamu. Agamba okusoomoozebwa okwo yeebuuza ekibiina kikola biki ekyakadongo kamu ye omukulu bw'ategeeza naye nga DJ Kikoofiira amutegeeza tageeza n'addamu okulinnya ku stage. Omukulu wuuno agamba nti ne mu woofiisi temulimu wadde kajjita agamba wabula woofiisi eri awo muli yadde ka dry jita tetulinayo yadde woofiisi kubanga abakubi ba jita ku lisaaki gyennyina indasitule eyakadongo kamu abakubi ba jita tebakyawera 50 zikitwetaagisa n'akademe nitwongera kumba kwebivuga okwewala obuzibu bino basudde endoko ku stage abadde abaja 15 so ya munaji yagitaddemu obukadde bubiri kyabenjeezo bwaziwulira Kikoofiira ng'agamba nti nze ngozi kuwonzi naye bakumubuuza ambuulire baamulonda batyafu ekyamaani w'akadongo kamu yavuganya naani okulonda kwali luddawa era ani yakuteekateeka kimubuuza ne muga tulinaayo kifo mu kadongo kamu wabula oli muyimbi ya basi omukulu gwe bagobye yagamba Kikoofiira tamumanyi nga mukulembeze wa kadongo kamu wabula amumanyi nga muyimbi munne era tayinza mugoba. Owulira omukulu ono agambye nti ageza mugobe ku stage ayinza omuyiwa gonna olwaliro nze nekusawa nenyimba kweziri mu mpewo era naleero ndeeza abantu ekipese njagala Kikoofiira ajje nze musabule ebyo muyiwa amannyo njagala ajja ngambe nti toyimba akirabe nze munange kadongo kamu atabuse. Omukulu agambye nti DJ Kikoofiira si yanjingiza mu kuyimba wabula ayimbira abantu ayimbira Kikoofiira atya kubanga nze bwe nali nzija mu kuyimba najja kuyimbira abantu sajja kuyimbira Kikoofiira ng'omuntu batanjagala sajja kuyimbira Kikoofiira byenyimba tebiwemula nti nyimba zenyimbira obwakabaka bwange ebyobulimi byentegeera obulungi nga sigagala ti Kikoofiira obanga woofiisi nga Kamuta byeri adde era nze yaki kivunaanyizibwa ku Kikoofiira okujjako ng'etteeka lya copyright lize nze nenguza Kikoofiira ennyimba zange abanjiinako wana naye bwanneepankira kuba mu kkooti ne byalina bitunde aya basi awo nno we kiri. Kadongo kamu alina okusoomozebwa kungi nnyo olw'ensonga nnyingi nnyo. Kadongo kamu nga media nga bwetambula akadde kano abayimbi bakadongo kamu basoomozebwa olw'ensonga nti ennyimba zaabwe zibadde zikubibwa nnyo mu weekend oba oliawo lwa mukaaga na Sunday. Pulogulaamu za kadongo kamu ezisingira ddala zirimu bazikuba lwa mukaaga na Sunday mu nsonga eyo basoomooza nnyo era abayimbi balina okunyigizibwa. Kati omukulu gye bw'ategeezezza ensonga ezo omukulu Omusuulumbi ategeezezza nti kadongo kamu akadde kano waliwo omugigi omuto ogw'okuyigiriza okuyimba okuba ebivuga okutumbula ebitone n'ekibiina kya Kamuta tekirina kisobodde kuba ate nga kiyamba bafuna ssente bazeerira ate nga kakundi kokka ke kazirya mu mbeera eyo. Agamba ati oba oliawo studio alibadde ekolebwa neyamba ku bayimbi bakadongo kamu abaana abato ne babagaziza ekintu kino. Abayimbi ababaddemu okusoomoozebwa bayimbi bangi nnyo abalwadde bwe bagendako ewa General Salim Saleh akasente ke bafuna bakalya bokka mu mbeera eyo. Omukulu abuuza DJ Kikoofiira ani yamulonda mu mbeera eyo ey'akadongo kamu. Agondo ge gavaako mu kisawo ky'akadongo kamu oba obadde togamanyi abayimbi b'akadongo kamu. Ensonga zeezo nno omukulu DJ Kikoofiira agobye omuyimbi lw'ensoosa okuwulira omuyimbi nga bamugoba mu kuyimba mu ggwanga Uganda. Buli kimu kisoboka mu ggwanga Uganda towakana.